Abawuliriza baffe abalungi mbwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale The Divine Inside Nalonkawala Namirembe mbabuusaako abalungi muli mutyeyo buli omu kyawangalira abaana bato abalongo mbatumiddeko nnyo bannalongo ne basaalongo abalangira n'abambejja obumbejja mukyabukola abasajja bamanyi okubayisanga abambejja bannange kale bannange mbatumirako mmwe ekyansusso tusinzidde ku lusozi Kiwamirembe ebugaba Ssese sikuriseeyo kankwanjulire omusomesa waffe atembe nga mubuuza ekibuuzo ky'olunaku Nalongo nate era tuli very very happy and delighted okubanga tukuyina wano mu studio zaffe. The pleasure is mine. The pleasure is just Nalongo njagala abantu mbaleeteko balambule Kiwamirembe. Okay. Okay. Nalongo ekibuuzo kiri mu ddiro. Omwana wattu ayagala kumanya ayinza kweyanjula atya Misambwa. Okweyanjula Misambwa. Yeah, ensonga nkulu nnyo nno. But do people care about it? Do they give it a thought? Ensonga eyo nkulu nnyo kubanga omuntu agenda n'atambula ensozi n'atambula buli wamu naye nga teyeyanjula. Okweyanjula is like getting this person to know you. Gwani. Where do you come from? Kati. If possible, why are you here? Okay. Kati naze ebugaba Ssese, naze Kiwamirembe. Naze ku nsonga z'abajjajjange. I'm just assuming on this. Kati of course bamanyi naze ku nsonga z'abajjajja. Kinetagisa atera okubagamba nti neeyanjula enze gundi. Already I came to do this and this. Ngenda kuyitiramu ensonga zange Nalongo then ongambe tukole bweti ne bweti. Okay. Kyetagisa era omuntu okubanga ayina kino kye yagambye nti gattako ekyokweyanjula kiina we kinyambira, you know? Kiina we kikuyambira kubanga obumanyi bukira obuzira. Era mwana muwala eyabuuziza kino ekibuuzo tumwebaliza nno ddala tukwebaza kyansusso kubanga kikulu nnyo ate nga ogenda okusanga abantu si kyekintu kye bayinza okufaako okukola. Mwana muwala yenna Bukenya gye. Yeah. So omwana w'engabi. Yeah. Nalongo. Wanje. Wali ogenzeeko mu kifo n'okolamu by'okozeemu n'okivaamu unnoticed. It is very hard. Naligambye nti yes kyali kibaddewo naye tekitera. In fact wali yagadde ojje mu kino ekifo ojje okula ebyokoze then otambule nga teri ategedde nti obaddewo oba okitegedde nga teri akunotisinze nakunetisinga n'ebiseera ebisinga weekanga nti ne woonaakikweka otya wagenda bbeerayo omuntu ayinza okwagala okulabisa era weekange nga gye biggwera you're noticeable. Okay, I know. Kakati eriyo abantu abajja mu bifo bino ebyobuwangwa ne bakola bye bakoze ne batambula ne bagenda. Mwe abantu muyinza okubalaba naye ng'empewo tezibalabye just because tebeeyanjudde. Ebifo eby'enjawulo birina amateeka ag'enjawulo ag'okweyanjula. Okay. Ate zino ze batujjako wano ku gate ku ggombolola ezo z'abantu nembawa amanya gange mbaseeyanjudde. Ezo z'abantu. Okay. Z'abantu ng'abantu. Naye kino kibeera ku bataka. Wano ne baŋŋamba kibeera ku bannannyini mbuga. Teekamu ssente mu kibbo ky'omukulu nenziteekamu. Ne baŋŋamba ne kino olina okiteekamu nenziteekamu. Nalongo awo mbaseeyanjudde. No. Okay. Okweyanjula oteekeddwa okuba ng'osobola okwogera amannya go. Ago buli omu agamanyi. Aga taatawo. We baba bagaŋŋamba ngamanyi. Aga jjajjaawo. Yinza obbasigako. Ne jjajjaawo. Aga maamawo. Omuziro gwo. Yinza obba ng'omanyi ogo. Gye bakuzaala. Siri certain. Bwe kiba kisooka ne gye babaziika.
ebyo byonna mbirombojja wali nga nzize mu mbuga omanyi wadde tebabimbuuziza waliwo ekintu abantu kye batamanyi nti zino embuga ez'enjawulo ze tugendamu tukolerwayo files ziyinza okuba nga si za mu bulya mmere naye nga bajjajjaffe batubeerako ne record era batukolako files those details you provide zibeera listed mu fayiro yo ziyamba empewo zino bwe ziba zitracking entambula zo kati wembagamba nze natural dreshadia ne directional satanzala obukojja bwange kati olwo nga babikula ebitabo nga bagira batya nti kulaba oba batracinga back oyinza okwesanga nga jjajjawo omu yaliwoko mu kifo ekyo ekitegeeza abajjajja balina kompyuta bakipinga mu gundiza balina memobisookera balina kompyuta babimanyi obekozesa mwamanyabo obasinga gye bisookera ne bebuka bijja eno batugabanyizaako katiri bwe kati netwefuula bageze nnyo nowulidde so biyambako okuba nga basobola okutracinga okudda emabega okulaba kiki waawo ava kalumanywera basobole okutereezaawo owulidde so bano bakola mu departments bakola mu departments era kalondooza abaawo okulondoola ensonga ezo kanoonya n'anoonya ebyabula kizuuzi n'abizuula that's how they work yensonga olwaba lwaki bagamba nti bajjajja bakola mpola balinso like bakola mpola bagoberera mitendera there are no shortcuts watunavawudde kati sokola babazukulu abatuuka wano ndi wano ndikweyanjula nalongo bangi alikweyanjula bajjajja bangi kanoonya alimu bameka ireka naawe osooka n'oyawula obutonzi n'obuzaale bombi babaawo ate nga wano nazzeku obutonzi era n'obuzaale bubaawo kubanga gwosanzeewo naye yazaalibwa so n'obuzaale bukola ki bubaawo obutonzi bwe bulera obuzaale so bakola emirimu era bagikolera wamu so ne wano bwe tuba twegayirira jjukira amaloboozi mangi mu bwengula omwo gatambula bw'omala okusaba okwegayirira kuno kwegayiridde oli yandyagadde okumanya ani aweereza okwegayirira okwo that's why buli lwe tuba bawulira amaloboozi baba tebandaba bayinza obutakulaba jjukira omala okwegayirira n'ovaawo lyeddoboozi ne lisigala nga litambula so you're saying at that moment nyinza oba ndi awo zisabanga tebatunuddeeyo bali mu byabwe of course bali busy naye owereekereza amannya go bwe kiba kisoboka ga kitaawo n'agamamawo kyeweddira kale omuntu awo atandikirawo okuba nga akuyamba ono muzzukulu wange gundi oweba munaaniko waba muwulidde ebyo ebigambo mbimanyi ebyo bano ab'egindi be babyogere naye era ensabuka gyasabuka ne kitaawe bwatibwere kale kwegamba tayawukanyeeko nnyo naye kale bannange ensonga y'okweyanjula bwetyo bwekola kati nalongo njagala tukikole formally let's do it wentuuka kati tutandika okweyanjula take me through the process kisinziira eriyo agamba nti nsenze ku mutala guno nandyagadde abataka baakuno bammanye tugambe ffe abantu abakolamuko nti otandise ofuna ku ssente ogula ku mataka yes nabo kibeetagisa okweyanjula ng'ogyeko okugenda ewa LC newe bamupangisa zagenda okera ku makyambe wano lwaki nfa n'okweyanjula kubanga ebbanga lyogenda okubeerawo omutaka omusambu omutaka ogw'ekitundu ekyo gugenda kuba gukuvunaanyizibwako mweyo area towulirangako ng'omuntu agamba banaye bwe nagenda egindi nafunirayo ebizibu ennyumba ziba za bisiraani oluusi n'ekyalo omusambwa tegwakusiima nga saagugamba nti nasenga eno ne gulyoka gubonereza ggwe nga kwe gulaba jjukira tusenguka kiro okyokukuta temwagala kusasula renti abamu basengukira ku paada
ako kaama Okay. kati Nalongo ebyo era bino byonna njagala obitunyonyole omuntu wagula ettaka lye yali eyanjudde atya omupangisa tugambe envudde ekyali wajala neeyongeddeyo ko maaso kati ndikireka nyinza kukola ntya kubanga normally ndowooza bino bye tulaba nti twagenze ku LC officially tuba tubikola mbw'omuntu nekiba kyetaaga n'eri mu bw'omwoyo tweyanjule ekyo kimanyi tubadde tetukimanyi kakati abawuliriza abafolozo babadde mu bakimanyi nsi ey'emyoyo bino ebyalo kwe tuwangaalira buli kyalo kiriko abataka baako ffe be tutalaba tebaafa ate emisambwa gifa ogamba abataka abali mu butalabika emisambwa tegifa kale nno bw'omala okusenga ku kyalo kino eri emisambwa emitaka nga giyina n'embuga ya kati bw'ogenda ebuyego nti osenzeeyo omutaka waayo omuyego ayina ki embuga kiba kitegeeza bw'oba oneeyanjula olina okufuna ekkanzu tekubula kita kya mwenge n'amakula aga ssente n'akatta mukago n'obitwala mu mbuga ye ettaka tekyetagisa mbu ndi neiba wange naye as long as ndi ku kyalo ekyo n'omutwalira ebintu ebyo ne weeyanjula gy'ali gwe ne waba tomusanzeewo gw'oyogera ng'obiteeka awo ye yakola ki era mbiwa bano ne babyeriira be bamanyi gwe bakulaga w'omuteera nga gw'omukola ki omuteerawo ng'era omweyanjulira munnange nze gundi mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi ku kyalo egindi wentuukidde wano nno munnange nvudde gindi naye nagula akataka emmanga awo newemba siwezezza ekoolo n'abo nabo beeyanjula oguze simanyi 5 ku 10 oyo naye agenda kuddawo ye Nalongo osobola okugula 5 ku 10 nekufuukira 5 ku 10 tandikira ku eka 15 oba 25 kudda waggulu ekikulu osenze mu kitundu ky'omuntu bwekyogamba as long as oli mupya kwekyo ekyalo waguzeeko akataka oteekeddwa okweyanjula obukulu bw'okweyanjula mu nsonga zino lwaki tetubulaba ku mulundi oguddako Nalongo tulabe amakulu ag'okuba nga tweyanjula by this time nsaba otunnyonnyole tulabye ku byalo kati twogere ku mupangisa omupangisa ayinza obutatwala kanzu bano ab'omu tawuni yazimba ekikomera kye bano bampangisa kawempe mpangisa najera kati neyanjula ntya abantu bwe batyo kati ekawempe waliwo embuga eya Jinja Mawuuno sobola ogenda awo ne weeyanjula naye waliwo ebyalo nga tosobola kumanya nannyini kyalo ekyo ani era atuula wa omukoowolera weewuwo ne weeyanjula n'omunnyonnyola amannya go na buli kimu waliwo conditions nga tezikufavoringa kuteekawo kaleku tolina woogenda kukateeka yadde kitegeeza ojja kuleeta omwenge guno ojja kuyiwako awo wansi oteekeko n'obumwanyi bwo oteekewo n'ennusu oyogerera awo naye ng'ekikulu weeyanjudde naye banange Nalongo Katonda alyokanga n'atukuwanga ebyo byonna twali bitegedde tutya leero womala nina kyengenda okukuwa ekya surprise saagala abatuuliriza bakimanyi kubanga ensonga nkulu nnyo Nalongo kyoyogedde osanga omuntu awangaalidde ku kyalo emyaka wagandaba 2 naye ng'ojjako okuripootinga wano ewa cheya olw'okuba kati gavumenti yakifuula nti kyateeka osenga ku kyalo kola ki cheya akumanyi agenda okuba nga talina gundi gwe yali yeyanjulidde oba mutaka oba kibeera bwe kiti Nalongo nga bw'olaba omanyi bano abasajja bakweka ebyama oli naakugamba nti nga bwekikolebwa ku nsi bwekikolebwa mu ggulu omugabi ng'agaba ng'ayagala okugabira ekyalo kino tagenda kujja randomly kubanga ye tabamanyi naye n'omutaka w'ekitundu yabakola ki yabamanyi era gy'agenda okutuusiza era tulwana nnyo okufuuka abataka gy'agenda okutuusiza byonna by'alina okuwa ekyo ekyalo kati yo n'omutaka yajja okutunulamu
alabe ani gwawaki anti ne mutaka agenda sookera n'alyoka nva ne kuba famire abatuuze be neeyisa yaabwe na buli kimu kubanga ye aba abamanyi oba waali mubuliwo oba taliwo mubuliwo njogera ku misambwa egikuuma ebyalo abamu bafunye emikisa ne bagiraba ku byalo byabwe abalala tebagiraba abalala bamanyi n'obulombolombo nti oba omusala bwe gutwokya ennyo tugenda omusambo guno tugukolera bwe tuti enkuba neetonya owulidde naye nga osenga busenzi ku kino ekyalo teweeyanjula tokola ki buli lwe wajja akakisa ofuna buswazi olwaki olw'okuba lubowa omutaka takumanyi kyokka osula lubowa ndakubira ku mukwano gwange awo gwe nina asula erubowa mugambe munnange giro yitireyo wa Ssaalongo lubowa lwakabombo weeyanjule omugambe naye nkuli nno wano ku lusebenju wano owulidde era Ssaalongo bw'obanga ogaba tompisaako byakabi ate munnange onambulanga nako n'obukuumi obwo kikulu nnyo beeyanjule wa principal anti ye mutaka ya rabbi ya rasulullah nakyo kika kya musambwa no Nalongo tuddeyo ku nsonga eri so munoonyereze mumanye kati bwe mumala okugaana okumanya abataka abo nga mugamba nsi yaffe yatudibirira si yaffe baagitunyagako naye nga bano be mugamba nti baagibanyagako bo bamanye ekyokukola bamanye ebyabwe owulidde yajja ne bajjajjaabe era bajjajjaabe ne bateekamu endeva era ye bwajja abuuza bakola batya nga bamubuulira nga ye akola gwe tokola weefudde musimanyi oli munaddiini nnyo okomba mudaali biki toba munaddiini naye kino ekyalo kiba kyammwe mu ababa baasaawa toba na nsonga lwaki we need to recognize abataka tulabe abantu nga bano abaana abamu basanga nga nzaarwa ya Kaleere ya Nsambya nzaarwa ya Nakawa bamuzaalidde okwo awasirizza okwo tewali misambwa kimwetaagisa okweyanjula omusambwa guli wali ku bbiri wali ku gundi mateeka ng'ate ne bazadde bange baali okwo ate gwe bazadde bo sinze bazadde bange so it does not matter bakuzaalidde okwo owasirizza okwo wokitegeeredde weeyanjula eri abataka osabe okubanga tebakuyisaako mikisa n'obukuumi bwe nali ne babba ggwe ewo gye babba ne weesibako ebikomera n'oleeta n'obutimba masannyalaze gakuba naye ng'era basigala bakola ki lwaki bakusumbuwa nga bala tebabasumbuwa ng'eri omuntu talina na geeti naye nga teri amubba bayiterawo amadagala no oluusi nkolagana nungi n'abataka abantu boogera n'emisambwa nga tetumanyi abantu batubba bwe batya amagezi Nalongo tebatubuusa kati atya weggalidde mu kikomera kyo leka tulangira ofulumira mu mmotoka oyingirira mu mmotoka tetumanyi na bw'ofaanana twagula emmotoka kwewonya gundi kati Nalongo ebikomera saagala obidiscouraging bitutaasa ku lugambo sigamba nti bibi naye we need time to associate bwe bayita enkiiko z'ekyalo gendayokko omutaka amanye nti yo somehow cooperative ofaayo eri ekyalo ekyo naye bulungi bwansi toripootinga sande gye nfunamu nga free time mbeera mu bibbo bateesa ku bya difensi tobaayo gwe tolina kyakyalo kye weenyigiramu naye ng'ate jjukira oli omutaka ensonga z'ekyalo ye zimukwatako era aba ayagala kumanya baani abajjumbize so bino ebintu tetulina beera reluctant anti kati kye tuyita eggwanga lyaffe kyeki nga tweggalidde mu bikomera Nalongo kasita otandika ebintu by'eggwanga awo mba ngenda kusibula okujjako okusaba abaweereza abaffe abalungi nti mwekomere ku mukutu ogwa Nalubaale la Divine ebinyuma bwe bityo biggwa byokya ayagala Nalongo ku nsonga z'eggwanga bambi ekyo ngenda kubasaba nga ndi mukakamu tujja kuba nga tumweyongeza olundi muzikirize mbenga nange ntekayo akakopo ka kaawa akumata kumira mpeera ndowooza omwana yabuuzizza ekibuuzo ategedde engeri gye beeyanjulamu katusuubire nti okitegedde bulungi kale bannaffe abalala abalinayo ebibuuzo please to that tugenda kubanga tukuddamu ne ku mirimu tweyanjula
Nalongo ojja tubulira ku butya ku mirimu bwe tweyanjula wekinaaba kyetaagisa ssimu nja kugikuba ombuulire ekyama butya bwe nsobola okikolamu wensenga mu kifo kino nga ntaddewo bizinensi nsobola kukola ntya bizinensi okunnamira yabange abaana betuwa booda tuyinza kukola tutya ebyo byonna ndowooza abaagala okumanya ku nsonga za bizinensi na butya obw'okukuumamu emirimu gyo bwe gityo ng'ebiseera ebisinga togyenyigiramu direct ng'olina abaana b'ogiwa abagikola just ennamba y'essimu weeryawo gwe kasita obanga ogenda gikubira mu budde essaawa twagamba nti zibeera 3 ku ssaawa 12 kakasa nti obuuza bya nsonga byokka nammwe abakuba okutusiima we appreciate you era temujangako tubagala nnyo akuume atakuumira mpeera weewaawo